Bannakibiina kya Democratic Party nga bakulembeddwamu Ssenkagale waabwe Norbert Mao n'abakulembeze abalala nga bakansala bassentebe ba DP okuva mu bitundu ebyenjawulo ssaako n'ababaka ba Parliament bajaguzizza olw'okuweza emyaka 62 bukyanga ekibiina kyabwe kigunjibwawo mu mwaka ogwa 1954. Bano basookedde mu kukola bulungibwansi mu ssaza ly'e Busiro nga batandikidde mu kugogola luzzi lw'e Lubumba awamu n'okwokya kasasiro abadde alinaanyeewo. Ne baddako okulongoosa akatale k'e Kawuku n'oluvannyuma ne boolekera eddwaliro ly'e Kisubi gye balambudde ku balwadde era ne balongoosa n'ekibangirizi ky'emmotoka mu ddwaliro lino ng'ebimu ku bikujjuko eby'okuweza emyaka 62. Bakira nga yo poliisi ebadde ebawerekera buli bwe babadde badda. Oluvannyuma boolekedde ku kisaawe ky'e-Kataka awabadde emikolo emikulu egy'okujaganya olw'okuweza emyaka 62. Bano obwedda buli mukulembeze atuuka nga bajaganya ng'era Mao ayaniriziddwa wakati mu mizira n'enduulu. Mu kulaga omutima ogw'okuwagira obuyonjo mu maka gaffe ne we tukolera nga tukuza emyaka 62 ejja DP. Bana DP tusazeewo okulaba nga tubeerawo ne bulungi bwansi. Tulina okulaba nga tusiga ensigo abaana baffe ze banaakungula. Abamu ku bakulembeze ababadde ku mukolo guno beebazizza omutonzi olw'ekibiina kyabwe okutuuka ku myaka 62 era ne beekokkola bannaabwe abasala eddiiro olw'emitima eminafu. Bano bategeezezza nga bwe bajja okuwangula entebe mu mwaka 2020 nga bakuza emyaka 10 egya benchwanuka. Buli muntu agezaako nnyo okulaba nti amenya atya emirandira gya DP naye ekisinga okutusanyusa nti ffe nga ba-members abaliwo bamemba baffe abasinga tebagwa mu maayo. Abantu bonna beetoolodde tubeeko emitwe etulongoosa kubanga we tumalira tekiyamba ffeffekka nga Democratic Party naye kiyamba buli munnansi na buli muntu abeerawo nti okwerongosa kukulu nnyo. Kinajjukirwa nti ekibiina kino kiza kifuna enjawukana ezitali zimu ng'era olunaku olwaleero babadde basanyufu bya nsusso okulaba ng'ebiwayi byonna ebyali byekutulamu nga bizzeemu okubeera obumu. Ku Kingdom TV amalindirire Ssenyonga Beka Mulinde. This is Kingdom TV.